Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. IBRAH mukasa gemanya gange omulungi yatulaba nkwanirizaako eyakategatako olunaku olwaleero enaku z'omwezi 18 omwezi gwa November omwaka 2020 olunaku lwa kusatu. On this beautiful Wednesday tuli n'omukugu chrislule okuva mu gye bayise logical motivators ne Caplog financial consult. Mwami chrislule tukwanirizaako ku the business mind. Buuza ku balungi abatulaba. Abalungi abatulaba mbabuuzizaako era mbalamusa mwebale gye mutuusaako engalo era nenyongera okubeebaza mwebale ku subscribinga na kwekumira ku mukutu guno. Tusaba lugaba mu buli lunaku olukya ku nsi okulaba nga ablessinga bye mukola ate nga ayongera okubawa obulamu poza amaanyi n'amagezi okusobola okulaba nga bye mukola bifuna ate era bisobola okugasa abalala. Tweyanza nnyo tweyanzeege essaala eyo era tusaba Katonda atulungamye ffenna okutwaliza awamu. Olunaku ku Sunday last week on Sunday twayogera ku kye bayise retirement plan era nga bw'oba tewalaba program eyo okusobola okufollowinga today's program you need to go back and check the last program that was about retirement plan. Era nga mulimu ebintu bingi nnyo, mulimu retirement myaka emeka, mulimu necessities za retirement or requirements za retirement, the do's and the don'ts while planning to have a retirement plan. Business mind tubeerawo buli lwakusatu n'olunaku olwa Sunday era nga tuteebwamu ssente aba Caplog financial consult bano nga beewaayo okuteekerateekera ensaasanya y'essente zo n'okuyamba mu nsonga z'omusolo n'okuyamba mu nsonga z'okkiriyalinga wano ne wali in terms of finance oba entrepreneurship. Ate nga yo logical motivators eno egamba nti employer yenna leta abakozi bo babeere nga bababangula wano ne wali era nga nkubiriza abakozesa ne babakozesebwa n'abakozesebwa mwettanire nnyo kampani ya logical motivators. Ebiseera ebisinga omukozi akola omwaka mulamba myaka 3 myezi 6 naye nga tafunye kubangulwa wano ne wali. So bano bategeka seminars okuviira ddala ku muntu omu paka ku bantu 10 n'omusobyo. Oyinza okwagala bakubangule gwe bw'omu single handedly, they can do it. Bw'oba oyagala company, they can do it. N'ebigwa mu koweryo. So basange ku kibanja kya www.logicalmotivators.com ate nga Caplog basangibwa ku www.caplogfinancialconsult.com oba basange ku Nkuruma Road ekizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance emabega wa Uganda House ku Nkuruma Road. Room number eri 302C banoonyeko. So olunaku olwaleero of course abantu banyi mwaweereza messages last week on Sunday nga mutubuuza nti yes tuyize retirement plan chechi era tuli mugiteeka mu nkola, but what are the businesses someone is most likely to do nga amaze okuteekateeka akasente ke aka retirement. Olwaleero mwami chrislule agenda kubanga atusosootolera businesses abantu ze basobola okukola, but not forgetting nti tulina kye bayita short term and long term plan mu retirement plan. So Chris ajja kubanga atuyamba okutubuulira nti in short term omuntu akola business ki mu sente ze za retirement, in long term omuntu akola business ki mu sente ze za retirement plan oba retirement package jaba yetekedde. So nsaba tutandikiraawo. Okusooka neyanziza nnyo omulamu ate era nenyongera okwebaza abantu baffe. Nambazi zaffe zigenze zikula. Alhamdulillah. Ebintu byaffe bino engeri gye biri nti byanfuna. Oba tosuubirayo nnyo bantu kubyettanira. Abantu ebintu ebitera okubayamba tebatera biwa nnyo budde. Naye biri ebyobuuyi buli ebyo bo kaddata n'ebiddaka oba balina okuteekayo. So neesiimye nnyo nti omuwendo gwaffe gugenze gukula ate bwe tuguvudde mu kukula nsanyuka nnyo buli lwenfuna abantu naddala nga batufunidde ku mukutu guno. Omuntu nakkubira nagamba yesi obuntu bw'obwo mbulabye era bunnyambye nnyo era nyina ekitabo akantu ako buli lwe kagwawo bwe kati njagala kawuliriza nga ndinzeka nga nyina ekitabo kyange nentuula ebintu nga bw'obyogera ne mbaako engeri gye mbiwandiika
then ate abantu abalalira mu category endala olina gamba nti namala kulaba bintu byo bino nenjagala obeere omuwabuzi wange ow'ebyensimbi oba onteeketeeke sobola okulaba nga nsobola okuinvestinga obulungi akantu kange abo bonna mbeebaza omulimu gwe mukola gwa ttendo ate naffe ne tweyama nti tetugenda kujja okwo tugenda kusigala nga tubawa information ey'oku YouTube eno yo bw'oba ogyagala ya bwereere koobeerako ne kaddatako bw'ohiitinga my inbox oba noonoonya services zange ojja kubaamu akasente kovaamu sirina bya bwereere byengaba bibeera byakasente akatali kangi nnyo naye era kyotataddemu sente ebiseera ebisinga totera kiwa kitiibwa so mu bimpimpi mbeebazizzaako kakati abo abantu abalaba programu y'olwokusatu naddala nga balabye retirement percentage yaffe eri ya 8% bwe twavaawo ne tujja ne tubabulira nti emyaka gyonna abaana ab'obuwala ab'obulenzi abakyala abaami abavubuka abato abakadde bonna as long as olina ssente z'oyingiza era ne tugamba noga nti retirement fund yaffe eno eva ku buli ssente z'oyingiza eva ku grants eva ku bonuses eva ku earnings eva ku buli kintu kyonna kivaako ssente za retirement as long as okubye calculator eno gyako 8% ssente zo nosobola okuziteeka ku retirement fund ku buuyi obwo twali tetubamenyedde bintu ky'omuntu by'osobola kuteekamu by'osobola kuteekamuuko ssente era nga of course abantu kyekibuuzo ekiba kiddako messages nyingi comments nyingi nyaawo abantu babadde beebuuza that same question nti yeso otubuulidde nti tujjeyo 8% yaffe tukole bwe but ssente ezo bwe zinaaba ziweze on a given period of time okusinziira omuntu bw'abaye programming azikolemu ki so nkitegeera ekyo naye kakati olaba IBRAH mu budde buno bwe tubeera tulina wano kibeera kizibu nnyo okutuula n'omenyaamenya ebintu bino omuntu n'asobola obbiraba kye tuba tuyinza okukola eky'omuntu yenna ndowooza omugezigezi kuba wa kifaananyi n'okuba wa categories z'ebintu bye basobola okukola okumenyaamenya n'okutegeera butya bwe bikola omuntu aba alina okuhiitinga my inbox bw'ahiitinga my inbox kiba kitegeeza asobola okulondako ekimu ku byo bye tuba tuwogeddeko then ne tugenda mu details mu kyo bw'obeera ng'osazeewo kuba kati businesses tuzaawulamu businesses abantu mwe bateeka ssente oba ebintu ebikolebwa abantu mwe balina okussa ssente ne zidda bulungi ate ne zikuuma obugagga ziri ssatu esooka zibeera businesses eyokubiri stocks eyokusatu real estate bye bintu bisatu mwosobola okussa retirement fund yo n'otejjusa nca bisatu kakati ebyo okubiyingira munda n'okumanya butya bwe bikola awo tuba twetaaga obudde buwanvu era omuntu aba yalyetaaze lwakuba abantu baffe bano abasinga mulimu ebintu kati kwebyo ebibiri byenkugambye kwebyo ebisatu byenkugambye batoolako bibiri ekimu tebakitegeera bwe kikola era tebasaamu zaabwe tebamanyi stocks bwe zikola era eyo tebasaayo ki ssente zaabwe so nga ate mulimu companies ebiseera ebisinga ngenda ne ngamba abantu nti bw'oba tosobola kutandikawo company noonya company ezitandikiddwawo okugeza kati nga logical oba diet bagita diet production bw'omala okufuna company etandiseeko ebiseera ebisinga kyebayita gundi market capitalization nga bw'olaba nti kati olwaleero Elon Musk owa Hyperloop then owa Tesla projection ey'enfuna ya Tesla yemuwadde obugagga era yensonga lwaki kirowoolezebwa nti mu myaka 10 trillion agenda okukola ki okusooka naye ng'ekintu kya investinzeemu ayina engeri bakuyita kusiga mu bwongo bw'abantu ne bagamba nti between emyaka 10 okuva kati okutuuka eri gye tulaga emmotoka z'amasannyalaze zigenda kuba ze ziriko zokka amafuta oba bana bannaffe abali e Bulaaya bamuyita gasoline nga takyasobola kukola kakati bw'amala okukola ekyo kiba kitegeeza agenda kuddira atunde shares eza kampani ye aziguze abantu bamuweeki sente asobole okuinvestinga mu ki mu bizinensi ye nga tagenze mu banka kakati gwe bw'oba tosobola kutandika kampani nga kikuzibuwalira kuba mulimu abantu abakusolooza sente naye ng'okutandika kizibu gyali the best way to start is to start naye mulimu ate abantu ababeerawo nga tasobola kukola ki
kutandika kati the best alternative would be omuntu amaze okufuna retirement fund n'ozisoloza sente nezikuwerako oyinza okusalawo n'ogamba sigenda kutandika company nengenda kuinvestinga muki mu stocks I get your point. N'ogenda tugeze oba nsobola okumenyera companies wano mu Uganda olwaliro companies eziri listed tulina mu UBL tulina mu BAT tulina mu Nairobi Breweries tulina mu Umeme tulina mu Stanbic Bank tulina mu companies nyingi nnyo kakati companies ezo bwe zimala okuteekayo shares zaazo osobola okugulayo shares za million 10 oba 2 oba 3 oba 4 depending ng'ofunye omuntu azitegeera era ategeera company kye ina performance ennungi kubanga mulimu companies nga ebiruubirirwa byayo mu magoba gaayo company gebeekoze ate mulimu okwo okuzza ssente mu company ennyingi etundutundu erisinga obunene kiba kitegeeza bwe munaatuuka wali okusharinga dividends nga gwe shareholder gwobeera tokola kubanga ssente nga bwe bazifunye bwe bazezzaamu kiba kitegeeza bagenda kukuwa ekyo nakyo tekiba kibi bw'oba otunuulidde long term tekiba kibi kubanga company buli lwezaamu ssente kibeera kitegeeza esimba emirandira ekola ki enywera naye ate mulimu esimba emirandira n'enywera nga egenda ggwa ekyo nakyo kibeera kibi kakati oba era weetaaga omuntu ategeera ebintu ebyo bwe bikola ng'asobola ofowakasitinga n'amanya embeera ya company gyeraga kuba kati nze I can tell tolina bw'oyinza kunguza shares olwaliro mu mpapula z'amawulire eziri printed sisobola zigula sisobola naye nga zo bazitunda bazitunda lwaki batasobola kugulamu gye tudda tezirinaayo katebe gye tulaga era mulimu ebintu olwaleero bye tuli mu kukola nga mu myaka 15 okuva kati tebigenda kubaayo na katebe nga mu 2013 bwe nagamba omukyala yalina kafe ne mugamba 2013 actually namugamba 2013 ne mugamba 2018 2020 ojja kuba toyina mulimu nanyigira nnyo n'alowooza mukudaalidde oba nnimba n'amenya ekizimbe n'asalamu wakati awo n'ayongeramu kompyuta yalinamu 12 n'aweza 2 ne mugamba 2016 2017 2018 ogenda kuba toyina mulimu kuba nali maze okulaba evolution ya smartphones ng'emaze okukola ki okulumba nga disruption oba oyagala oba toyagala egenda bbaawo kati kiki ekibaawo ng'oinvestinze mu bintu ebitagenda kubeerawo myaka 10 oba 15 okuva kati kiba kitegeeza sente zo zotaddeyo jja zifuna naye tezirina magoba gezigenda kukola ki gezigenda kukola kati mu bintu bisatu ebintu ebibiri ebisinga okubeeramu byombi bisatu bw'oba otegedde bwe bikola birungi naye nga ebiri the night's favorites kwebyo ebisatu yalibadde real estate kubanga at least eyo ndi sure bw'oba ng'otegedde kiki ekyokusaamu ssente mu real estate kubanga abantu baffe bano mmanyi okubagamba when it comes to real estate abantu baffe bano mmanyi okubagamba nti nayina argument ndowooza eno story kanje bagambe nayina argument ne mukwano gwange bwe twali tutandika nga tutandisa okukola emirimu gino tutandisa okweyigiriza bw'investinga then bwe tukula mu by'essente mukwano gwange n'aŋŋamba si kya buvunaanyizibwa kutandika na nnyumba yakusulamu ng'oyagala kugaggawala nze perspective yange ng'eŋŋamba nti nnyina kutandika na nnyumba yakusulamu okusobola okugaggawala ye ng'agamba olina kutandika na rentals n'olyoka onoonya ssente zizimba ennyumba nze ne mugamba nnyina kusooka kufuna wange ne ndyoka nzimba real estate ne ndyoka nzimba rentals ye yali perspective kakati mu discussion eyo gye twayina yampa eyiye nange ne muwa eyange nze nga mugamba bwe nti buli lwoba ng'olina ennyumba buli lwoba nga sikkiriza era siwagira muntu kuzimba nnyumba ku ttaka eritali titled eritali lya kyapa sikiwagira yes kisoboka kuba muba mwewala okusaamu akasente ebyapa bya bbeeyi naye ate nga bwe nabagamba abantu baffe bano enjawulo wakati w'omugagga n'omwavu omugagga amanyi ebintu ebimu bwe bikola omwavu bw'atamanyi bwe bikola ki bwe bikola kati omuntu amanyi nti ennyumba tugezaawo awantu wano singa ploti baali baginguzizza $1,500,000 nga yakyapa nenzimbamu ennyumba nga yakawumbi kamu n'obukadde 2 ini toto yonna awamu naalibadde awantu wano walibadde wazito wakawumbi kamu n'obukadde 2 n'obukadde 350 akawumbi kamu n'obukadde 350 singa mba ndeese bank value najja n'atunuulira ekifo kino n'akiwa $1,800,000 kubanga always sente zaabwe ziba wansi nengenda mu banka ne muganjagala obukadde 5 kiba kitegeeza nsobola okukozesa landi tayite eno ne bye nagiteekako nengenda
nenzira mu real estate gwe wasooka nanga azimbye wange nenkozesa portfolio yange eno nengisingayo ng'omusingo ne bampa 5 ate nembiteeka mu bintu bye mmanyo bwe bikola obulungi nensobola okufuna sente ewaka nsula bulungi teryankutteko ate ne sente gyenzitadde abantu baleeta sente zange nsobola okukola ki okusavisinga ebbanja lyange kati enjawulo weebeera wewa omuntu asoose n'azimba rento perspective yange nga businessman ekyo sikiwagira wabula mpagira omuntu okusooka okufuna peace of mind buli lwobange obwongo bwo buteredde mu kifo kimu toyina muntu agenda kukonkona kuba bino bibiri byanjawulo opangisa that is already liability ate otaddewo asset ey'omuntu omulala agenda ogipangisa mwoyagala okujja sente oteeke woosula so nga ate nze nsobola okuteekawo wensula which is an asset nenjajja nenjifunirako nebbanja ontegedde nengenda nentandika okuzimba ki rentals kakati nga nzirayo ku mulamwa gwaffe businesses stocks ne real estate kiki ekiri safe ku bisatu okay Chris before we go ku kiri safe abatulaba bano stocks zino oziraba it is a long term thing to explain to a black man more especially ne audience yaffe ne age bracket ezirimu because waliwo age bracket honestly speaking between emyaka 18 to 35 or 40 it is hard to explain stocks era babiraba ne babiraba mawulire nga babitaddemu but not all can analyze them so mbadde nsaba abantu baffe bantu basigire nnyo ekifaananyi kya business and real estate of course era nga weerekeramu ak'okugamba nti balina okunoonyamu inbox osobola okubanga otambuza ekintu kyo ekikulu si kyekyo IBRAH kyakunoonya obudde bwe tuyina wano ebyo ebintu bisatu sisobola bitematema ne babifuna nga bwe balina bifuna kati video yaffe eno tugeze singa abantu ababa bagirabye bali 2,000 nsuubirako abantu 6 okunoonya inshallah bali abalala abasigadde manyi bajja biraba babirekaawo ye human nature bwetuto bwe twatondebwa kiraba ekintu n'osanyukirira nnyo ng'okiwulidde naye olw'okuba tulina ego etuuka n'ekugamba naye abigambye yabikola kuba jjukira tetubalambuzanga bintu byaffe kati bw'oba tomulambuza kibeera kizibu okukkiriza mu by'omugamba kati gw'abadde agamba businesses mu businesses ettabi eryo ligwamu ebintu bingi nnyo muno osobola okuba nga olinamuuko transporting companies osobola okuba nga olinamuuko cleaning service companies osobola okuba nga olinamuuko bintu nga ki businesses zonna osuubula ebirime omanaginga maybe emmotoka za taxi n'ebirala byonna ebyo ezo zonna tubeera mu businesses olina restaurant olina saloon eyo yonna tuli mu businesses kakati eno yo eri bit risky businesses lino ettabi lya businesses liri a bit risky okuteekamuuko retirement fund yo olw'ensonga tuteebereza nti omuntu bw'aba tali self employed oba tali entrepreneur tagenda kwenyigiramu mu businesses zino butereevu aba alina okufuna abantu abalala baateekamu abamuddukanyiza yes systems weziri osobola oziteekawo in place nga gw'oli bbali ng'abantu abalala bakukolera naye tekyenkanankana kubanga gwe mwoli oli involved ensonga lwaki enyimanyi okugamba abantu baffe bano buli lw'obeera mu business ng'otegedde butya bwe wagitandika okuva ku 10,000 paka lw'ogituusiza kawumbi ebiseera ebisinga obeera n'enkizo y'amaanyi nnyo ku business eyo okuwangaala olw'ensonga process yayo egitandika n'egikuza ogibaddemu so nga ate bw'obanga bantu balala be bakikubeereddemu gwe n'okiyingiramu luvannyuma ebiseera ebimu kitera okukola ki okukaluba kakati stocks gwe nga bw'ogambye mbw abantu baffe bano tebatera zitegeera nze I think eyo yali business yange ey'okubiri era gye sisobola kuvaamu era yadde okuta ekyo sisobola kubanga bw'oba omaze okutegeera bwekola ate ekufuula mugagga mangu kubanga mulimu companies eziri promising nga yo bw'oba otaddemu ssente zo yoshua mugenda kukikuba kambeeko ebyokulabirako byenkuwa kati olwaleero singa
mbadde njagala kuteeka sente mu company ng'erina ekola human resource development maybe training sessions kati company nga logical motivators mba nsobola okusaamu sente olwansonga nga 2 eggwanga Uganda olwaleero weriri projection yange ey'emyaka 10 okuva olwaleero companies zonna ezitandikibwa Uganda zigenda kuba zeetaaga ebintu bino okuwa abakozi baabwe capacity building then n'okwongera okurestructuringa companies zino okubeera n'ebifo ebyo byokka ebigasa company then n'okumanya muntu ky'omutuufu ow'ekwemployinga sigambye nti logical yokka ye company musobola okugirabira nti eri prospecting naye n'ebintu ebirala byonna as long as okitunuddemu mu maaso awo nga kigenda kukola ekyokubiri nalibadde ntadde nnyo sente zange mu company olwaleero eri mu kuchampioninga technology nga bali mu kuinnovatinga bamakinga sure nti kati okugeza olwaleero nyinza okussa sente mu company eri mu kubunyisa sola mu Uganda kubanga oba oyagala oba toyagala sola toyina ngeri gy'ogijja mu equation ya bulamu bw'abannayuganda tosobola kati awo bwenteekawo sente zange embeera sizitadde wakyamu so nga ate mulimu companies olwaleero nga ziri mu kusustaininga byazo tezinnovatinga wabula zikuuma bukuumi traditional products zaazo ku making sure nti zisigala nga ziri relevant kati ezo companies ezo bw'oba osobodde okufuna omuntu akutuuza wansi n'azikubalira obulungi ezo stocks oba okugula shares mu companies ennene oba ezisuubiza okubanga gye bujjaawo zijja kukola omunafunafu atayagala kutandika company nakwemenya na biki awo sente zoteekaawo era ziba zijja kukola ebiseera ebisinga tutya nnyo ebintu bye tutategeera kituufu ekyo ekintu bw'oba tokitegeera okitya ogamba kati nze omuntu bw'abanga azze ng'abadde ayagadde session ya stocks in an hour's time obeera otegeddebwawo okuteeka sente zo na muwendo ki singa oba ozirina njagala tutunuulire real estate for the side of business ogamba it's a bit risky era it is a bit risky ne risks abantu bazimanye ebiseera ebisinga njagala tutunule real estate eno ebaddeko challenge ebiseera ebisinga buli tubeera tukola nayo program there is a way gy'ogiwanika waliwo olwogiteeka ku flat rate waliwo olwogikuba depending okitegeera so njagala tutunulire mu real estate muno omuntu wabanga afunye ka retirement fund ke ng'ayagala kayingiza mu real estate honestly njagala tutunulire first and foremost location geographical location omuntu wakuteekawa ennyumba ezo ez'abapangisa oba eziri commercial njagala tutunulire ebika by'ennyumba omuntu byayinza okuzimba ne bijjayo ssente ze njagala tutunulire n'ekigero mu Luganda mu Luzungu ky'oyinza okuyita size omuntu azimbe size then tutunulire omuntu azimba z'abapangisa omuntu azimbe z'abapangisa kusulamu azimbe hoteli azimbe apartments azimbe z'amaduuka azimbe nyumba kikaaki katuli mu real estate singa ng'omuntu waba afunye akasente ke okuva mu retirement fund ayagala kateeka mu real estate ge mayumba ateeke mu mayumba kikaaki but before nga tonayanukula kazijukiza abantu nti tutebwamu ssente aba logical motivators ne Caplog Financial Consult nga basangibwa ku kibanja kya www.logicalmotivators ne www.caplogfinancialconsult oba basange ku luguudo olumanyiddwa nga Nkuruma Road ekizimbe ekimanyiddwa nga Uganda Cooperative Alliance Building emabega wa Uganda House room number eri 32C oba 32 cha bekwate buli kimu kitambule bulungi nzize gyoli taata kakati okusooka real estate era ng'abantu baffe bano bwe mbadde mbagamba nga bulijjo kintu kinene nnyo okusinga abamu bwe balowooza mu bantu baffe abatulaba mulimu abamanyi nti real estate kisenge ddiiro kafumbiro toilet y'ebweru nyumba z'amaduuka oli n'akiggaliraawo nga ye real estate kubanza abankubira bonna mpuliraawo we bali kati mbadde njagala kuzimbayo obuyumba bw'abapangisa kati mu experience ya myaka 7 gye nnina mu real estate wensinza portfolio nene ye investment gye nsinga okuba nayo
esinza okukola ebyokuyiga mu ebiri bingi era byenjizeemu nayiga nti ebiseera ebisinga natandika ku investingira mu bitundu bye nali nsobola okufunira ku bbeeyi eya wansi nga ngula ettaka kati nze kye nakola bwe nasolooza ndowooza emiliyoni ebiseera ebyo zaali nga 15 zaali miliyoni nga 15 ne ŋŋamba nti njagala kugula poloti ya miliyoni 10 na mmeka 15 then emiliyoni 15 zizimbe amayumba yensobi gye nakola era nenjiyigamu kakati bwe mmala okubuzimba obuntu obwo abantu babupangise sente entono nnyo kyokka otaddemu sente nnyingi babupangise sente entono nnyo ate nga almost ze bampa mu buli myezi 6 nfunawo asenguka ate nga nali mbuzimbye bulungi naye nga buli myezi 6 nfunawo asenguka n'agenda then sente zabampadde kwegamba you can just imagine singa omuntu aba akuwadde emitwalo 2 oba 15 n'abeeramu emyezi 6 emiliyoni 1 n'emitwalo ameka ayina ekinaabiro ky'omunda ayina tiles ayina effumbiro ayina buli kimu mu ebiri ne water heaters nali mbateereddemu kuba bwali bulabika bulungi naye omuntu n'aleka nga water heater agisse jjukira yakulekera omwezi gumu nga security gye mitwalo ameka water heater agisse ebintu abimenye langi agyonoonye n'ebintu ebirala byonna abyonoonye ogenda okumaliza ku miliyoni 1 n'emitwalo 2 ng'olina okuzaamu emitwalo 7 oba 8 okusobola okuzaawo ebintu byakoze eki byayonoonye kiba kitegeeza mu myezi 6 ennyumba ekuwadde emitwalo ameka 3 oba 4 oba 5 ogenda okubalamu ennyumba bw'obeera n'ennyumba 10 ng'esente z'ofunyeewo nki ntono kati kye nayigamu ekyo ki mu kifo ky'okugula ettaka erya layisi nayina okukozesa miliyoni bwe ziba nga zaali 150 nayina okukozesa miliyoni 14 ne nnoonya ettaka eriri prime mu upscale neighborhood for example nali badde nfunye ettaka nga enaalya nali badde nfunye ettaka nga enakawa nali badde nfunye mu bitundu ebyo ebyokumpimpi nenteekamu apartment ne bwe ziba mmeka 2 kiba kitegeeza nti apartment emu ne bwe njijjako omuntu emiliyoni 4 omwezi mba nfuna obukadde 8 omwezi gutya bwe nzirira miliyoni 8 nenzigerageranya n'omuntu aguze poloti ey'emiliyoni 15 mu kyalo nasaayo emiliyoni 145 mbeera musinga okufuna era mu periodi ya myaka 15 oba 10 tetusobola kubeera ku mutendera gwe gutya gwe gumu kakati mu bimpimpika abantu baffe kambaddireyo mbadde okubawa example yo mbadde nyina kyenjagala okutuukako bw'otuuka mu real estate ng'obadde oyinamu ebirowoozo kuba real estate kintu kinene nnyo kinene nnyo ne bw'oba ompadde endowooza essaawa 2 sisobola kukigamba tetusobola kukitandika kikwatakwatako ne tukimala okugeza bwe twogera ku industrial parks tubeera mu real estate bwe twogera ku commercial buildings gano maduuka biki tubeera mu real estate bwe twogera mu gundi mu distribution centers bikoze bitya malls n'ebirala then ne tugenda mu hotels ne tugenda mu residential homes then ne tugenda mu villas ne tugenda mu suites ne tugenda mu apartments eyo yonna tubeera mu ki mu real estate akakodyo kaliwa mu kifo ky'okukwata ssente n'ogula awantu ewa layisi n'ozimbawo ennyumba ng'okozesa ssente nnyingi kozesa ssente nnyingi ogula awantu aw'ebbeeyi ozimbewo ennyumba ntono kiddemu ekintu ekyo kikola kitya mu kifo ky'okukwata ssente n'ogula ewantu ewa layisi ngenze katosi kati oba ngenze simanyi wakisa eyo munda eyo nengulayo obupoloti bwange 5 ku 10 bubiri nembugula buli kamwe miliyoni 10 ze miliyoni 2 emiliyoni 2 ate nenkwata miliyoni 2 nenzisa mu buyumba obwo kiba kitegeeza ne bwe mba nzimbyewo emizigo 20 buli kazigo bagenda kumpa emitwalo 10 ziba tezivaayo bwe bukadde 2 omwezi nga nsizeewo emiliyoni 2 mu ameka mu 3 singa nkwata miliyoni 2 mu 3 nenzijako emiliyoni 15 oba 2 byonna nga bwe mbifunye nenjija nengula poloti enaalya ne bwe nzimbawo obuntu 2 bwokka buba busobola okukubisa ssente zenjije wakisa emirundi 5 yenjawulo yokka ekirimu kati bano bannaffe bangula 5 ku 10 kali mu kyalo eyo olw'okuba kalayisi ezo obeera okasusa enkasuke era be bano b'owulira ng'ali mu myaka 5, 6, 7 ng'agamba nze nassa ssente mu real estate naye nga talinamu yadde omutwalo agu era ekivaamu olw'okubanga nga bwe bazimuwa yagatwalanga magoba ge aba tayagala naziza mu nnyumba pangisa najja namugaa toye etonya namugaa genda ku yiyo
najja namugamba oba siringi egenda gwamu nagwe gwe lwaki tuwazimbe eyiyo bakambwe nnyo bakambuwala ekimukambuwaza okimanyi abaana bakambwe bali ekimukambuwaza tamanyi bintu bwe bikola yagwamu bigwe okufubutuka kungi okufubutuka nagamba buli muntu lwafuna lampusamu nga sente zizze lumu kyezisooka tujjako kwe kutegeera abantu twabagamba bali basatu bootawabula afunye sente omuvubuka ali mu mukwano n'omuntu asabire wannabbi abo abasatu tolina kyomugamba oli ng'agenda wannabbi we oba omugamba ki kati bino byonna tubyogera omanyi bwe bali mugamba oli akoonako n'alabako bw'ati n'alabako katono talina kyaŋŋamba kyannewuunyisa nnyo ennaku ezo nyina omuntu gwe nalinjogerako naye naŋŋamba mbu pasita waabwe abagambye tebaseevinga mbu they are living a life of abundance so saving tekiriimu pastor yabagamba tebasevinga yaga nti katonda bw'osevinga obeera olimitinga katonda nti kuba ye katonda akugabirira mu buli mbeera yonna kati ebyokusevinga ebyo ewaabwe tebikola ki n'abaana abo nga babi tuddeyo ku real estate abaana abo nga babi tuddeyo ku real estate ibra okay kakati njagala tutunuulire tutunulira omuntu waffe savings sente ze za retirement otunyonyodde location nti buli lwogula awantu nga wali layisi bw'oteekawo sente zo tezivaayo in fact nakino kankyongereko ekisinza okulemesa abantu okufuna mu real estate kunoonya bifo bya sente za wansi olw'okubanga babeera baagala kugulira ku bbeeyi eya ddondolo ate bateekewo ebintu ebiki ebinene tolina kalina z'oyitako nga weeri flows okuva ku namba 2 okudda waggulu temuli mwagirimu nziraba nnyingi nnyo in fact wano ku lw'entebe waffe bwe mba ntambula nga ngenda ku kkubo nze manyi ogiraba nga bagizimba bwe mba nnyina gwe nnyina mu mmotoka ne mugamba oyo kalina ogiraba eyo sente tagenda zijjayo kyovola ne banka ebintu byabwe zibitwala nagamba banka etwala ebintu byo lwa mirundi egi omulundi ogusooka banka etwala ebintu byo ng'oli indisciplined tolina financial discipline nga tolina omaze okwewola looni ate ebitundu 2 ku buli 10 ozitute wa pastor mbu osooka twalako eri ngwazisabire omulyoyi w'omwoyo n'asooka n'azitwalako bw'amala ziwagulako n'ozizzeena ate n'ozissa mu bintu by'otamanyi bwe bikola zonna ne ziyiika okwo kwe bajja ne sente ne bakola n'okukyala mu maka g'abazadde kati oli neyewola sente n'akola embaga oli neyewola sente n'agula emmotoka y'obuyonjo mbalaba bangi emitwe gino mukama katonda omulundi ogwokubiri banka lwaki esobola okutwala ebintu byo ogwo gwakubiri sente zammwe muziteeka nnyo mu bintu bye mutamanyi bwe bikola omuntu bw'omugamba abamu alowooza mbu alabye youtube videos zaffe mbu olwayizi olugenda ku businessmind n'alaba emergency fund n'alaba gundi n'alaba retirement n'alaba katoro kati ngenda genda investing maama taata mukwano gwange sister wange omwagalwa wange omulungi gwenjagala ennyo ebyo byonna weerimba engeri yokka gy'osobola okubeera omuntu ow'enjawulo ku balala kubanga omanyi bye batamanyi kyekikufuula ow'enjawulo ku balala ne mu ssente ab'emyaka gyaffe kati ffe bwe twenkana emyaka nze okusobola okubeera ow'enjawulo ku bo nina kunoonya ne mmanya bye batamanyi ne mbiteeka mu ssente bwe mbiteeka mu ssente ne binkolera mba nnyina kye mmanyi nga tebakola ki Chris njagala tutunuulire otunyonyodde location tutunuulire types of houses abantu ze balina okuinvestinga in for starters in line of real estate ng'omuntu akunganyiza akasente ke aka retirement fund kika kye kyennyumba omuntu zagwanidde okuzimba omaze okutunyonyola location nti location yokka esobola okutta sente zo zonna sikusobola wabula yesse sikusobola nkugambye nti okunoonya ettaka erya layisi n'oteekawo ebizimbe eby'amaanyi yensonga lwaki banka zitwala ebintu byammwe kakati tuwe bika ki ebyennyumba omuntu kati amaze okutegeera location nti neetaaga location etali kugamba urban oba sub-urban otegeera not wansi eri but abeere nga awantu wategeerekeka okusobola okugyayo sente ze kati tutunuulire bika ki ebyennyumba omuntu zalina okuteekawo awaaba azudde awatata sente okusooka njagala kwebaza waliwo omwami awo bambi mukama mulungi gyali yalaba videos zaffe zino nannoonyaako
mwami ali Bulaya awo sijja mwatuukiriza mannya bw'alaba video zaffe nannoonyaako bwe yamala okumpa akasente ne tutuula wansi ne mbaako bye namuyisaamu n'asharinga nange plani y'ennyumba gye yali agala okuzimba ne muganga tonnaba kuzimba n'ali kusabye nsooke ntuukewo kale yeeraliikirira nnyo n'agamba ndowooza bambi yali alowooza nti bwe naagendayo nja kufuuka wa bbeeyi ne mugamba nno ngenda kugenda nnambuleyo bwe naamala okulambulawo nja kukubuulira ekyokukola bwe nalambulayo ne ndaba nga we baali bamubalidde kuba yali amaze okufuna abantu abamukubira pulaani we baali bamubalidde ng'ayagala kuteekawo shopping mall ne mugamba tokola ensobi sente zo zonna z'osoloolezezza kuba yali asevingidde emyaka 17 sente zo zonna zaali badde asoloolezezza 17 years zonna yabadde agenze ziziika mukama yabadde mulungi nnyo gyali nti yahiitinga inbox yange nga tannaba ziteekamu kati nenzija ne muyamba era yaŋŋambye nti ndowooza Katonda yakuleese kakati lwaki abantu bano mbadde mbaga nti nze nasooka mu nsobi ennyumba ze nasooka okubeera nazo nasooka mu nnyumba za kupangisa nga bampa mwezi ebirowoozo byange ebiseera ebyo kye byali biŋŋamba nga sinnaba kukuguka nga nze ndowooza nti buli nnyumba esasula omwezi ye nnyumba yokka evaamu ki sente kakati ate nagenda okukiyingira mu ndo kyetegereza obulungi nga buli lwossa sente mu muntu buli lwossa sente mu nnyumba ng'omuntu alina kuwa sente za mwezi obeera ofuna katono kati nenkyusa sente zange nenzissa mu bintu oba mu nnyumba ze bayita suits oba villas nga zimpa sente buli lunaku on a daily 24 hours ekyo kyokka kye namasteringa kitegeeza sente ze nalina okufuna eri omwezi omulamba kati nzikolera ennaku mmeka 3 olabye omuntu amanyi kyotamanyi bwakusinga okufuna bano balina n'endowooza egamba mbu Uganda omuntu tasobola kufuna miliyoni 15 olunaku si lunaku omwezi ate ng'ebintu nga sente zakozeseza okuteekamu ekyo ekintu taweza miliyoni 3 naye nga buli mwezi asobola kufuna 15 kakati buli lwoba ng'oyingira real estate nakano kankabawe buli lwoba ng'oyingira real estate nga sente zo z'otaddemu ekyo ekintu ky'oli mu kuzimba tezisobola kuvaayo mu myaka 5 ezisooka ezo zookyezza kaddemu omulundi gumwako buli lwoba ng'oyingirira real estate nga sente z'otaddemu tosobola zifuna mu myaka 5 ezo zookyezza buli lwakiyingira bwoti emyaka 5 egikiriikinga ng'esente ze wateekamu tezivaayo nga tezinnafunika era bano bannaffe bakimanyi bagenda gamba tebakola kuba tebamanyi bwe bikola so obanga ayokyezza omusota nkutidde nanyumyanga naawe njagala kutwala omukisa guno okukoona ku Ssaalongo Wallace Kizito Azuli okuva Australia mwami eyo mwagala nnyo omusajja mwagala nnyo no yahiitinze by the way my inbox Ssaalongo Wallace Kizito Azuli okuva Australia musajja w'amaanyi nnyo ye Muteesaasira naye namwongerako erinnya lya Mugabi ekisa kyayina kingi kuba nange abantu baffe bano bamanyoga video zizo zitukoledde nze era nkyuse bwe ziba zikukyuse nange nkyusa amiina atenderezebwe yatonda eggulu n'ensi awo nnyini nga nyantumire ku munywanyi wange amanyiddwa nga Daniel Mugoya musajja w'amaanyi nnyo oyo bu video buno bumukoze bulungi wadde abeerako kamera yanzizaamu amaanyi buli yaŋŋamba nti buli lwoba ng'oyogera bwoti oba oyogera nange sibe tuweereza kyanzizaamu amaanyi Idris Lukwago naawe nkutumiddeko blood blood waago yakikuba katumuteeke mu ssaala ne bwana Tone Sennabulya naawe nkutumiddeko nnyo of course you're taking time to adjust but tofaayo mpola so Chris omaze okutunyonyola njagala tutunuulire obugazi bw'ennyumba abantu balina okutandikirako singa nga agoberedde emitendera gyaffe atunuulidde location eri kawa tutunuulidde ekika ky'ennyumba nti kati nja kwetaaga for example apartments ezinanyingiriza sente that is 24 hours or 2 to 3 days then tutunuulire the size mataringa ndowooza nga tetunaba kugenda mu size nzikiriza abantu baffe bano mbayequipping ebintu bino baali badde by the way bayihitinze inbox ne beeyongera okubitegeera naye si buli muntu nti alina okubeera inbox kyeyo gye balina okuhitinga ya Facebook ya WhatsApp wonna ya Gmail yaki wonna
omuntu bwajja ku website yaffe www.logicalmotivators.com oba ku www.caplogfinancialconsult.com oba najja ku WhatsApp ya office n'ateekayo ennamba ye bw'aba neetaaze ng'omuntu kubanga ne service endala gye nali saagamba bantu baffe osobola okumpa omulimo n'embeera omuwabuzi ow'oku lusegere mu byenfuna ebyobufuzi siriiyo ebirala simanyi bwe bitambula naye ebyawano naddala ebiri e Uganda wano ebyo mmanyi bwe bikola ki bwe bikola ngezeseza ebintu bingi nnyo ebivudde mu kugezesa nategeerera ddala bulungi nnyo principles z'ebintu zino nga bwe bizina okutambula nzera site yange yasooka nagitunda kyovala nti nze bwe mba nzimba n'omusumaali ogw'ekikumi nguwandiika kuba nayinamu ekirowoozo ne ŋŋamba nti awantu wano bwe wataafuna nja kusammulawo noonye mu kifo ekikula ekiri mu kukula oba ekiri promising we mba nteeka ebyange nsobole okudabulinga ssente ze mbadde nfuna wali kwegamba sikufubutuka bufubutusi nogamba nti kakati obadde obuuza ku kya size ndowooza ekintu ekirala ekisinza okusumbuwa abantu buli lwe boogera ku real estate baagala nnyo compromisinga quality kati era kino kibadde kyakuyiga mu bintu bye mbadde nzija nkola abantu bwe babeera mu real estate nga baagala okuzimba amayumba baagala nnyo okukozesa ebintu ebinafu oba ebiri substandard oba ebintu ebya wansiko mu bbeeyi omusenyu wagula gwa layisi amatofaali n'anoonya bino ebisenyu babiyita kiboogera kiboogera ebyo bwe tuba tuzimba bwetyo bwe tubiyita obubaati ne bubeera eri munda bwe babeera bakuba plasita abaana n'abagamba ensawo emu mu wirubaalo 12 ey'omusenyu wirubaalo 12 ez'omusenyu ensawo emu ya cement era bayinginiya babagamba tuzimbira bapangisa abazimba kisu kya ndegeya nedda bayinginiya baffe bano nze nina abantu bange benkolagana yamaawe nina ttiimu gye nkola nayo era abantu baffe bano badde tebaki nina ttiimu gye nkola nayo ey'abayinginiyazi abali accredited naye nze bw'ocompromisinga quality nkwesibira okola n'omugalira wangi omutayimbwa awalina ogenda 16 alina otutuulawo tosaawo 10 awalina ogenda 12 tosaawo 8 oli n'omusanga ng'ali mu kuyiwa kolomu naye nga ataddemu kawayi 6 n'omubuuza lwaki okozesaako mbuuza abapangisa kakati bw'obanga oli mu kuzimba bintu ebyo naye nga energy yo ekyo kyekuwa wumuze ngalabiyo real estate siwo kola ebirala lailo like an envelope lailo like an envelope tojjayo bw'obanga ozimba nnyumba z'abapangisa bw'obanga ekintu ky'oli mu kuzimba oyagala kifunamu making sure ozimba ekintu ekyenjawulo ku bantu abali mu market area yemu naawe ekyenjawulo mu bugumu bw'ekifo ennyumba ogiryemu ebbanga ddene ogivemu n'abaana bagisolooze so si kuzimba kiyumba obenga azimba ekiyumba ky'enkoko babikubye kubyawo plasta ebisenge babisaze tebirina mulamwa ebirangi bakozeseza bye baagala ebirangi bagenda ne babitabula kati akalangi ngaako tebasobola kukassaako kanoga akalangi kamaanya kalaba kanoga kakati omuntu aba ayagala agenda atabula ekirangi omukebe gwa mitwalo emeka ebiri n'abisiiga ati bwe biyiika ku ttaka wamma kyogereko waliwo langi otuuka ku nnyumba ng'olowooza langi bakozesezza mazzi ga muwogo ge boozezza muwogo ne lumonde langi nga ne bw'oyasimula bw'oti ekunkumuka bakola batya abo bw'oweesigama bw'oti ku kisenge ovaawo nayo kakati mbeera neesigamya nkokola kati bwe nti ebintu ebifaanana bwe bityo eno real estate gundi eno retirement fund ye kumenyedde busa omuntu ali mu kuinvestinga mu kuritayalinga kwe teeka ssente zo mu kintu ky'oli cocksure si konko wabula cocksure nti mwentadde ssente za akantu ako kampe yekogera cocksure si konko bw'oba oteeka ssente ze za retirement fund mu business ya real estate teeka mu kintu ky'oli sure nti ngenda kukijjamu ssente okumala emyaka 2 nga sikyusizza nzigi sikyusizza langi sikyusizza amabaati oguze ebibaati buli baati lyagumu 2 ebirangi ebiriko balinga kwe bafuyisiza omusulo kakati wayita emyezi 4 nga balina okubyozaako bazzeeko ebirala kibanga omuntu
waliwo omuntu gwe ndaga nti nze sivuga mmotoka nkadde naŋŋamba nti kweyagala ne mugaa nti eyo ye principle yange ndi mu nsi enjavu etalina makubo otambulira mu kkubo n'obanga avuga adda mu geyeena wangi ovuga ekkubo ng'ovuga nga adda mu geyeena bannaffe bano abali mu nsi ezikuze abeera ku kkubo oli amala emyaka ena nga talabanga ku nfuufu wano olufuluma bw'oti ennyumba yo kuba kati ka pavers wano weekali na biki na biki olufuluma bw'oti n'olyoka ogwa mu kinya kiringa entaana kakati ebyo bw'obisaako emmotoka enkadde nze ekyo eyo eba eweddewo osiiba mu galagi buli lunaku nze mbalaba ewaffe tevangayo yinginiya wa mmotoka gwe naakubira atankuule kakati okwewala ebintu ebyo nyina kutambulira mu mmotoka keeyitako emyaka 3 eyo sigina kyenjeetaaza kubanga nyina emmotoka naye ate nyina okusasulirako fiizi za makanika wange kubeereko fiizi za ow'emipiira ali okwo owa yingini ali okwo owa langi ali okwo kubanga bumoja ngeewaguka buli kaseera oliriddawa mike nti ndi wano kankusanga jangu onywereze mu buutu eno badage buli kaseera njagala nevuga emmotoka emyaka egi 2 nga sigenzeeko mu galagi wabula nga ngenze kugenda oyogedde ku binnya twakuba ekinnya nga kiwanvu kiringa entaana y'abasiraamu nga ne kamwana ndaani kwekali nagala naye Uganda zaabu twagwa mu kinnya ne tugwa ne mu kamwana ndaani nakaseke eyo kisoboka twamalayo olunaku lulamba zino enguudo zaffe obanga gende Western Ettanda wawalumbe bagamba wawalumbe Ettanda kati bw'omanya eggwanga lyo bwe litambula tandika okukola ebintu ebijja mu ggwanga lyo tokola bintu bya kizungu kyokka obikolera mu Africa va mu Africa naye obikolera mu Uganda efaanana nga bw'ogiraba kakati sente ze za retirement bw'oba omaze okuzifuna zimbise miliyoni nyina omukyala gwe nagamba ebiseera ebyo namugamba nti bw'oba oyagala kukolagana nange ebintu bibiri bye bindifayininga quality ekyo kyekintu kimu kyenkulembeza mu byonna byenkola omutindo nze ennyumba gye bazimbire miliyoni 25 eyange ya5 erimu emirundi emeka 2 lwaki nze njagala kyenzimba kibeerewo emyaka gyonna nga tekiri affected enkuba etonnye nekuba empagi byewateekako byonna ne biyiika ow'amazzi najja olw'okuba yakubalira PPR pipe tugende tuzigule mu kampani ekola obulungi gwe n'omugana nedda waliwo PPR pipe ey'akasanvu gye tuba tuteekako ogenda kumaliriza PPR ezo oguze ennyanze nga nagula etya kiba kitegeeza nti nze mu bye nakola nsobola okubifunamu gwe n'otafuna mu biki mu bibyo gwe sente ozifuna nga z'amangu kyova olaba abantu baffe bano mbagamba when it comes to real estate si kyabuvunaanyizibwa banange tubeereko ng'abantu abayivu si kyabuvunaanyizibwa kukwata sente n'oziteeka mu kintu kyotamanyi bwe kikola kiringa IBRAH olwaleero sisuubira nti nsobola okubuuza ekibuuzo kino n'okkiriza omuntu asobola okuteerawo ennyonyi n'ogivuga lwaki saagisoma tomanyi bwekola ki bwe operatinga kakati gwe lwaki oyagala okwate sente oziteeke mu kintu kyotamanyi bwe kikola kifaananako n'omuntu omubisi nga bw'ondaba chrislule nengenda mu nnyonyi waliwo omukyala eyali atomedde omwana we tamanyi kuvuga mmotoka naye agitadde mu reverse abaana bali mabega abantu bamubuuza olimu amagezi mu mutwe tomanyi kuvuga oyina ezzadde emabega kati bwe waali limazeewo abantu obadde ogenda kwogera ki waali evumye Katonda I mean Stan I know ebintu by'otamanyi bwe bikola bireke sooka ofune pamiti ya real estate ya mwaka mulamba toduma topapa teryakugoba tobuguma na sente ziteeke eyo zibeere ku account sooka oyiga ebintu bwe bikola naddala bano bannaffe abali e Bulaaya si buli muntu poloti gye babeera bakuzigidde nti eba poloti kubanga tulina bannaffe abakola omulimu gw'enkola waliwo era yali annyumiza ebiseera ebyo yasooka kuva eri then najja ewange nange akakati mwannyinaze nsaba nnyambe waliwo omwami gwe nabadde njogera naye nanguze poloti eyo side zeeyo munda eyo naye akola emirimu gy'okola namuganze situunda poloti wadde nga nsobola okuconnectinga ku bantu abasobola situunda zennyina zange nange baŋŋamba nnyo ibulafunira akataka nakulabye nayaga tuleke na extradigest mugoba nsonga IBRAH Mukasage manjage tulina chrislule era nga tutunuulira gye bayise retirement plan ne business zoyinza okukola
mu ssente za retirement fund z'oba osavingidde, depending on the period of the saving. Oyinza okugamba nti I'm saving for a short term, oba I'm saving for a long term. So it depends. So tutunuulira bw'omala okukwata akasente ko kano ka 8% oba ebituntundu 8 ku buli nnyingi zaayo n'oziteeka wali ku mabbali noga nti zino ngenda zisevingira emyaka 5 oba emyaka 10 oba 2, tutunuulira oyinza zikolamu ki era ng'omukugu ali mu kumenyeramenyeramu wano ne wali. Wabula nga tutunuulira real estate, lwaki omuntu yaliyingidde real estate, lwaki essente zo yali zitadde mu real estate. Omukugu z'ensonga zaali mu kutuwa olunaku olwaleero akadde kano. Chris, nga tuwunzika abantu bano njagala lastly tuwunzike oba nnyonnyole ayingira real estate alindirire bizibu ki singa nga abakutte ka retirement fund ke n'akanyigayo, because at the same time omuganda agamba nti of course awali ekirungi wabaawo n'ekibi bitambulira wamu. So tutunuulire abikoze bino byonna nga bw'obisabye oba nga bw'obinnyonnyodde, but ayolekedde bizibu ki byayinza okwenkawuntaringa along the way, because saagala basuubire nti kuseereza ligenda mugga. Ebizibu ebiri mu real estate byebyo bye tubadde tuwogerako, okuteeka ssente mu kintu bw'otamanyi bwe kikola. Bw'omala okumanya ebintu bino bwe bikola ebizibu teriyo bingi. Kati bannaffe abo mbagamba bwe bati mu nsobi ziri ze mbadde mmenya ez'obutagula ttaka litali titled, kubanga buli lwofuna ettaka eriri titled kiba kitegeeza oyongedde ku nkwaso yo ebyenfuna. Nze tewaliwo kintu kye neeyagaliramu nga ssente z'abantu bataagala ku investinga. Era buli lwempulira abantu abatagala ku investinga mpulira essanyu. Omanyi lwaki? Anti ezaabwe ze tukozesa. Ye atya looni kuba talina discipline. Atya looni kubanga tamanyi byazissaamu. Ate si mwetefutefu kugenda kuyiga bintu ki ebinaamuleetera ki? Tayagala kuyiga ate tayagala ku investinga. Ebyo byombiriri abirina. Kati ffe ab'emitima emimalirivu nga ne ka discipline nkalina ezizo nga ngenda bampa. Ezizo zennyini kuba bagamba ez'omusiru omugezi yakola ki? Yalya. Era omusiru tateekeddwa kuba na ssente za makulu ki. Kyabulabe nnyo omusiru okukkuta. Kyabulabe nnyo omusiru buli lwakkuta ebibaawo byebyo. Ate bw'aba ne ssente aba bwabulabe. Kati ffe tuba tulina ozimuggyako. Abagezigezi tuzimuggyako tuzizza eno tuzikozesa ne tukamuddizaayo. Anti yayagala kalabako nga kwe kali ku account. Oyinawo mmeka 250. Ne zibeera okwo kuva 210 paka olwaleero 250 ze byakyalina. Ye mundaye takimanyi nti ssente egwa akatale wadde eri ku banka. Wadde eri mu banka takimanyi nti ssente ekola ki? Egwa akatale. Kubanga milioni 250 oba 210 zagulanga ekalina mu kibuga wakati. Kati ate tosobola yadde okulamuza ploti ku Entebbe Road. Bw'oba oyagala 2 ku 2 milioni zo 250 tezina kye zikola ki? Kitegeeza ssente ya makulu ng'oginvestinze mu kintu ky'omanyi bwe kikola obuki? So siku mbawulira bannaffe bano nga basomesa abakola byenkola. Save, save, invest. Kati bannaffe bano abakuba ekyeyo. Gende mayongulirayo busatu. Gende wakiso nsubulira mukaaga omulundi gumu tubugatte wamu. Bando y'ebisusunku tesobola kusiba nte. Kaddemu omulundi gumu. Bando y'ebisusunku olw'okuba oguze poloti z'ogasa poloti 12 mu poloti emu. Tekitegeeza nti olwoteredde. Kyentegeeza mukyo. Kyentegeeza kye kino ejje ly'embwa ng'embwa ziri 2 tezirya mpologoma. N'obwe zibeera 10. Era waliwo omwami eyaŋŋamba nti okukuŋŋaana kw'endiga tekugaana mpologoma kwebaka. Ne bwe zikola olusirika namuzisa. Ne bwe zigenda mu lusirika okumala weeks esigalezi yegenda neyeebaka. Weezukukula ng'etandika omu nge bonna ebalya. Kakati gwe ogasa obuntu buno. Era nnyo akutuze. Ogasa obuntu bwo 10 15. Asibye omuganda. Osibye bando. Anti muzibaweereza bano. Nguli yongera kaako 3. Teeka kaako 4. N'amala n'abugatta wamu. Nambuza kati buli bumeka nti eweze eka. Ogenda gatta eka ye yokka wamu nga ye poloti yaffe wano gye nnyina wano ku Entebbe Road 10 ku 10 ya milioni 2. Kati yayina obuntu bwe yagula emiliyoni ze tugeze mu unit toto milioni 10. Naye nga bwe buyitaawo emyaka 10
bumwongera milioni ameka 2 kati nze 10 ku 10 eri ku Entebbe Road bwe njiriwamu omwaka gumu ate empabina tuba tuwenkana kati awo enjawulo y'omusiru n'omugezi enjawulo y'omuntu amanyi ebintu bwe bikola n'atamanyi bwe bikola ebeera luddawa nti nze nfunye atamanyi ebintu bwe bikola takoze eki kubanga ye alowooza nti okugatta bando kwe kukola ki ekibuuzo kye wabuuziza nti kusoomoozebwa ki kw'oba oyolekedde omuntu amanyi ebintu bwe bikola okusoomoozebwa kukubeera kutono atamanyi bwe bikola yabeera n'okusoomoozebwa okunene ekyokulabirako kye nsobola okukuwa kyekino singa olwaleero tubeera ffenna kugenda mu bbanga nga omanyi ebbanga bwe likola kiba kitegeeza bw'onaabeera mu nnyonyi olina ebintu by'oteekwa okuba nabyo bintu okugeza nga kiboba wali ogeze olinnyeko ku nnyonyi mba neetaaga parachute oba tugereze ku mazzi agayitibwako buli muntu yenna life jacket atamanyi bwe bikola agayingira buki buyingizi tamanyi kuwuga tagirina eryato olugiramu bwe riti ne ligenda wansi mu ddakiika mmeka ng'eyiye basima amaze emirimu gye vumuvu takamutaka kakati amanyi bwe bikola ate least abeerako ku mazzi okwo okumala essaawa oba eddakiika 3 paka omutonzi ng'amugiridde ekisa omuntu najja n'amutaasizaawo n'olw'ensonga eyo nkubiriza abantu baffe bano lema kuddira bigere ebyo bibiri n'obiteeka mu kintu ky'otamanyi bwe kikola ki ekyo nabaga kyekimazeewo emmese emmese bw'oba onaazitta osooka nkulu kati zino zinayo bwe ziraba nga tedda nga zigamba atulyako nga ziwaba nga n'eyokubiri egenda n'eyokubiri ng'egenda esigadde wano ng'egamba n'oli agenza atulyako alabika kkuse kati eyo sitole y'emmese gisse mu bantu bwe batyo bakola bizinesi oli bw'agikola baba balowooza afuna nze ze mpita mitu bizinensi tabalina njawulo gye baagala kukola ku byabalala matiriyo mukozesa wa kisiru mukozesa wa wansi oli nagamba oli oyinza omuweereza budget n'omugaa tugenda kuzimba ennyumba ya milioni 2 nagamba emu n'omugamba emu ezo sente nga nnyingi okimanyi ezo sente nzimbamu ennyumba 2 ozimbamu ennyumba zo 5 genda obizimba eri mu byalo byammwe Extra Digest mugoba nsonga naye nga tuli ku The Business Mind every Wednesday and Sunday tutebwamu ssente logical motivators ne couple of financial consult era nga olunaku olwaleero olwokusatu tetugenda kubanga tusukkawo njagala kwebaza team gyentambudde nayo Idris Lukwago lajja upon yourself Daniel Mugoya lajja upon yourself Tony Senabulya lajja upon yourself ne Keith Kanabi blessings my brother from the Almighty njagala kusembyayo nga nebaza omuntu ya subscribing naffe nti webale nnyo webalire ddala ate nga tanaba ku subscribing kindly subscribe ojja kubanga ofuna ebintu bingi nnyo variety farming ba celebrity bo business investigative celebrity roots nebigwa mukowere there are a lot of variety between wano ku program ya feno ne ku mukutu gwa feguno so njagala kwebaza Chris obuddebo thank you so much webale nnyo bali ddala era nga njagala kubasibulira wano nga mbagaliza ekiseera ekirungi mbadde njagala abantu baffe bano tubagambe akatalekeka abaagala okumanya real estate nga bwekola YouTube videos zino ziyinza obutakumala noonyayo okwo go a step further onoonyeeko tuwayeemu ebintu bino mbikugambe bwe mala okubikugamba lwakuba abantu baffe bano baba batya ayagala kumala mulambuza bw'otamulambuza takkiriza baagala nnyo anyway there is that feel eri mu langi eno naye ejja kutuvaamu mpola mpola eyokwagala okumanya onangamba kino ye yali atya naye obagambi tetuli bubi maybe ekyo kisobola obbagumya omanyi twagala nnyo amawulire amabi omuntu bw'ategeera nti oli bulungi kirina engeri gye kitamukola bulungi abantu bali bulungi tebali bubi tuli bulungi weewaawo mukama mulungi gye tuli atugabiridde kakati abantu bano naali bagambye nti mu stocks zaffe zino ze twogeddeko ne businesses ne real estate omuntu ali ku retirement fund eno amaze zikuŋŋaanya ssente zo n'ozifuna obulumi bw'okozesezza okuzikuŋŋaanya okuzifuna jjako akatundutundu katono nnyo ate zikyo kikutwalira emyezi 6 ng'okyategeera ebintu bino bwe bikola ki phone call emu temala waliwo omuntu gwe namala okuwa amagezi n'ambulookinga
wamalo muwa magezi na ku block yangamba actually bwe twali tugira ayina industry mu yali agala okussa sente nenji muwamu amagezi bwe namalo jimuwamu amagezi n'amanya nti afunye bwe bikola na ku block nagenda okuddamu kebera kuba yalina okunsasula nga amaze okukola nagenda okuddamu kebera nga blockinze musajja mukazi yali mwami abakyala tebatera kukola batyo era ennaku zino ogenda okwetegereza abakyala in fact be ba clients bensinze okuba nabo bangi abaami abakyala abo beesiga nnyo ate okwesigwa kwabwe tetusanye kutwala for granted kuba babeera batwesize simply because bakimanyi nti naffe tusobola okuzaayo obwesigwe bwabwe buno so bwe yakola ekyo kyampa ekintu kimu nti abaddugavu bwe tutyo bwe tuli kati ye yalowooza nfunyeko amagezi adduse naye wali omuwadde ki wali omuwadde eddobo wali omuwadde kyennyanja sikakasa nti sikakasa nti kizibu nnyo okugeziwala okusinga omusomesawo wadde kisoboka naye si kyangu yesu omusomesa asobola okusomesa n'ofuuka omusawo ye n'asigala mu busomesa bwe naye mu bintu bye byabaakuwadde gwe ekikufudde omusomesa kiba kitegeeza nti ebintu ebyo abiyinamu obumanyirivu bw'otannaba kukola ki kufuna so omuntu oyo bwe yakola ekintu ekyo kiina kye kyandaga ne ngamba abantu baffe bano mulimu n'abalowooza nti vidiyo zino zibamala ye bw'alaba kati nga bwe twogedde ku real estate kati abamu bagenda fubutuka kano ke kawedde n'akalaba agenda kubira mwannyina duka ogende bapapa giri nasana kabombi awo onjirire bwoti bayitawo kabimbiri gende kabimbiri mundaawo kilomita nga 3 mama n'abigula n'agula obupoloti 12 n'abugula miliyoni 5 miliyoni oluusi 7.5 oba 7 mu myaka 10 n'abutunda 82 mu myaka 10 ne bubanga bulese miliyoni 12 what a waste okay tetugenda kubanga tusukkawo olunaku olwaleero mbagaliza ekiseera ekirungi mwebale nnyo abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala thank you so much n'aba sharinga content eno mwebale nnyo aba commentinga namwe mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga n'abatambuza content eno in one way or the other thank you so much IBRAH Mukasage manya gange kulwa business mind extra digest ne diet production Uganda limited mbagaliza ekiseera ekirungi mubeere bulungi mwera batukwatagane omulundi oguddako that is on Sunday I sign out assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh see you next time.